Njagala biseera bino olina okuba n'eddebe ly'obutunda naye ngenda gamba okuganingirayo mwetagira mu ttaka mukyaka gwe ngaani ogwa mu kiti ki tudda ku nte tugende ku nte waliwo kabyasa bakanyuma okay. Fe katinga wano kufo eka muddo tuinayo abalimi oba tuinayo abantu abalinga mu kategori yange kakasente bakayinako nabo bandisobodde okutandika faamu naye babeereyo ne babagamba ebintu bya agriculture tebiri mu sente esente ezo ate nosanga omuntu agenze n'agura mo n'abakasitoma ne bamubura naye nze njagala kubulira katinga nze nali mukulembeze nali nesimbyeko ati bwe nava mu kalulu sente zenkwata wano era bwongamba okuddayo mu palamenti nze mba nkusekerera kubanga naraba tikino ekintu kisobola okuvaamu sente okusinga ate okubeera eyo ng'osika miguwa abantu mutiira bwereere kye amagezi genkuwa gwetandikako kasita otandika kikuwa olugendo rw'ogenda okutambula ng'olulaba ate kankubulire mu nsi muno tewali kintu kyonna ekitasoomooza buli kimu kyonna ne bizinesi naki biba birimu okukola ki okusoomooza naye nze farming I can recommend to my peers that when you start you will really get money out of it. Okay, ku farm eno tusanga okusomoozibwa okusooka amasanyalazi tetulina amasanyalazi era twetaaga 3 phase etuuka eri waggulu bwe twabuuzako transformer bagitugambako $5,000,000 kati wano ffe ku level gye tuliko n'amagoba getufuna nga tetusobola kukwata $5,000,000 ogule transformer kati singa tulina amasanyalazi wano stage gye tuliko tuba tusobola kwongerako omutindo ku bintu bye tuyina geza nga okubeera ne pellet machine bwe tubeera ne pellet machine tusobola okulisa enkoko zaffe wano ekyo kiba kisobola okutuyamba
tuba tusobora okuba nga ente amata agavuddemu nga tulina omugaso gwe twongeddeko omutindo gwe tugataddeko kati amasanyalaze kintu kikulu nnyo ezo enkoko z'olaba eza broira ziriyo ekiro n'emisana ku kasoora ke tuteekako ekiro enkoko batasobola kulya bulungi n'evaamu n'egejja kati ensonga y'amasanyalaze ensonga nkulu nnyo n'ekirala kati ng'amatooke gazze nga geeyongera tuba twagalayo emmotoka esobola okugatwala mu katale tulina wano ekintu ekitutawaanya nnyo predators zino ebiswaswa kubanga tuli kumpi naki n'ekibira ebiswaswa biveeyo nebijja nebirya ebyennyanja oluusi nebijja n'enkoko wano nebirya amagi kati ebiswaswa ebyo tuba tulina okubanga tulina maybe I can call it specialized fencing okulaba nti no osobola okuziyiza ebyo ebiswaswa satu kitegeeza twali twagala keegi weekoma wabeere nga wawanvu naye nga bw'omanya ensimbi tezisobola kubeerawo all the time kati ebyennyanja ne tubisuulamu tetwateekawa mu keegis twasooka okuteekamu emitwalo 6 y'ebyennyanja naye lwakubanga ekyo ekidiba twali tetukikoze bulungi okukituusa ku mutindo kati bwe tuba tuharvestinga oba tuvuba tetujjamu bingi era tujjamu emitwalo nga 2 kubanga wansi wakyaliyo ebiti bikutula obutimba era twetaaga okukiddamu bulungi naye kapasite yaakyo kweno ekipumo kyembawadde n'emitwalo 2 gy'ebyennyanja oba osobola okukola ki okugiteekamu era yeeyo enterprise ekomyawo miliyoni 72 buli mwaka mwekyo ekidiba kyemulabye Abannayuganda tebakitegeera nnyo naye ekintu kikulu nnyo nze nkisanzeemu obulungi kubanga bw'oba eno mu nnyaanya oteekamu ekiriisa n'amatooke gakola ki galyako mu watermelon bw'oba oteekamu ekiriisa n'amatooke gakola ki galyako n'osanga ng'olina olusuku olulungi wano ku faamu tulinawo abakozi 25 abali permanenti tulina abakozi 11 abalala bakajole barazi naye ng'eno faamu etandika twatandika n'abakozi 5 kati raba gye tutuuse tulinawo dairy cows tulina ente 16 naye ente 7 kati ze zikamwa buli lunaku tuba tusobola okukama mu lita 45 ente ezo tezinaba kutuuka ku mutindo guli ogwo ogwa ente ennungi era twakagula ennime okubanga tusobola okuzikyusa zibeere nga zisobola okutuwa amata gali ge twetaaga mpoza so kwimira nze tulina mama waffe omukyalo ono wamanye Lumi mama ugwe tukwebaza omulimu gwe wakola era tukwebaza olwa byonna byokoledde eggwanga n'ekitundu kyaffe kino naye pulezidenti ngaffe ab'Ezziba nsaba n'essekusaba njagala mpiseewo kubanyiza obutaddamu kufuna mukisa tulina essomero lya gavumenti naye abaana be bamala primary secondary etumenya taata tulina ekizibu ekirala eky'amazzi era nga kyetusaba taata pulezidenti guno omukisa kankozese nga nze ow'NRM nti tulina olukiiko olulondebwa ku byalo 33 sebo taata twagala mukama waffe chairman wabeerewo ensawo yaffe ab'NRM nga tetuyita eno mu mugongo ebeerengere butereevu tugendayo mu kitundu kyaffe kino tukwebaza emirimu gy'okoledde eggwanga ate tukuyozaayoza ssebo okubeera nti wayiseewo kutukwatira kaadi ngaffe ab'NRM w'ekyalo kino tusanyuse nnyo era neebaza nnyo maama emirimu gya gavumenti ssebo w'ekitiibwa pulezidenti n'obuwombeefu progress because we started off with 4 very good Frisian cows, but they couldn't adapt. Azukse namanya nti obugaga buli mu nekolera gyange obulimi n'obulunzi n'amakolero byonna byagamba kati owulire kati ali mu layini
kati akutte obubondo bubiri. Akabondo akamu obulimi n'obulunzi obukola ssente, commercial farming, byalina wano. Ebyennyanja, enkoko, ente z'amata, olusuku, kati ayongeddeko n'ennyanja n'ebyo ebirala byakola byonna. Obwo bugagga bw'amaanyi. Kati awo n'ayongerako bino byagamba nti ayagala kukola emmere y'enkoko n'emmere y'ebyennyanja. That means now ayingidde mu kabondo ka manufacturing. Obubondo obwo buli bonna, obulimi n'obulunzi, amakolero, obuweereza oba ng'oli omusawo w'ekinnansi. Bw'aba akola ku ludda olwo obuweereza, bw'oba oyagala kukwatagana n'abajjajja ogenda n'omusembere n'akuyamba ku ekyo. N'ababuulizi b'enjiri nabo buweereza, ababuulira enjiri. Bw'oba olina akahoteeri obwo nabo buweereza. So now then the fourth one is ICT. Kwebyo ebina kati Jacqueline akutteko bibiri. Afuna ssente, owulire ssente zafuna obukadde amaze kujjako ez'okukozesa asigaza miliyoni 210 zirogedde 200 amaze kujjako bye bakozesa asigaza obukadde 215. Kitegeeza nti buli mwezi kumpi ayinza miliyoni nga 2, almost something buli mwezi. N'akozesa abakozi 25. Songa kyatandika. N'olwekyo ngenda kumukwataganya na Ministry of Agriculture bamuyambe ku bintu biri byagamba. Kubanga bwe tuleeta ebyuma bya Ministry of Works bikusimira ebidiba bino mu bwangu. Simanyi mukakozesa ki? You hired, but we can give you free. So okujja wano nensanga muwala wange ono Mukongo, mukazi wansimanyi nti Mukongo, kubanga bava mu ggwanga ly'Abasongola. Abasongola baliyo, abamu bali Kongo, abamu bali Kasese, naye kati bano bakulira nkole bafuuka banyankole bano. Naye bulijjo mbazanyisa nti muli Bakongo. But they are from Shema, n'Abanyashema. Kati nsanyusa okumusanga muwala waffe Jacqueline Atahiri, yaliko member of parliament wa Shema. Kati webale kuba mu bukafiiri bw'obutamanya kukola. Mbeera mutulimu twa gavumenti, so nga nimubona na ssente zammwe muweereza ebituga babalonde mu kifo ky'okukola ebyo abaagala kukulonda ne bakulonda, oba baagadde oba tebaagadde, bwe baagala kukulonda. So kati bwe yava mu bya politics ndowooza wabivamu kati. You are not standing. So n'olwekyo nsanyusa okujja wano, njagala kumuyozaayoza
kubanga namusanga ko Bulaya yali azaide Bulaya eyo olikola ki Bulaya mbampere miliyoni emu bakoreko. Thereafter, we release them to eat from outside. But we are in the process of acquiring a better bull, such that we can eat. Kubanga nasobola okumusanga Bulaya kati olaba olugendo lwatambudde okuveeyo kati nadde eno najja mu politics kati aba politics babeera kubeera wano mu maofiisi tebamanyi kukola kati avuddeyo n'atandika kukola n'olwekyo njagala kumuyozaayoza era nakugamba I think I told you bwe twali tutambula trouble with you. Yes, muzeyi njagala kukwebaza muzeyi musoke munkubireko engalo z'amaanyi nnyo muzeyi yandondamu nentambula naye eggwanga lyonna nga tutambula munyonya abantu babiri ne twetooloola eggwanga gaasaasaanya obubaka bwebuno bwa operation rescue. So ekyo kirungi ddala ate nensangawo aba PDM wano kati ono ngenda kumuyamba biri byasabye amasanyalaze ngenda gakuyambamu n'ebidiba two areas naye kati ndabwenze wano n'okuweereza kalabo ngenda kuwa entemu y'enzungu enoonyi miliyoni 12 mumpeere entemu enzungu ennungi ddala kati bali aba PDM ab'omuluka mujje wano mbalabe muyimirirawo mbuleke ebyo mbuleke so twetaaga abasirikale abayimiridde kale mwebale kati LC mumpeere miliyoni 6 yegulira kati nalinzeko wano emabega nalinze mbyamajja wano nempita ku luguudo olwo oluva Empigi Kasanje Nakawuka Kisubi luguudo lwaffe lwadda twayitangamu mu lutalo nayitamu 79 mu lutalo nempitamu 86 mu lutalo ndumanyi bulungi kati nasaba okusanga olubuto luli mu mbeera mbi nnyo naye mbadde mbagamba abakasanyirire mukubo gyempise olugero lw'abanyankole abanyankole bagamba nti eyo tuze tebamukabira owayita taculwa abantu b'ekitundu kino bagenda ne beetuga ne balonda ababaka ba palamenti ba opposition ne balonda LC5 chairman wa opposition kati abantu abo tebabafaako tebabanja byammwe tebalondoola yensonga olaba kati enguuto eri bweti kati zibwe najja nemugamba Katumba olubuto twagala kulukuba kolasi tulire twagala kulukuba kolasi kati Katumba angamba wano mumpopula bamaze okufuna contractor CCCC mu China mwatandise okuhalagata niwante kimuluga atandise scraping
Tereza agenda kutandika okuteka mu korasi. Babasasula sente batandise okukola bagenda kumala okutola emyezi 18. Naye kati mbasaba b'ekitundu mwenyumire mulonde ababaka ba parliament abakwatagana na gavumenti kubanga fe abaganda b'omulukola mutumanyi ababanire omulukola tuni olugero lwaffe olugamba nti omuggo guli ku muliraano tegugobango omuggo gunagobenga gubeera waka. Kati nze nyinza kwagala kubayamba kubanga ng'omuntu tululi twagala kulukola ate n'okukola oluva nakawuka ogenda nalukorongo okugenda nateete ogutwena twagala kulukuba korasi naye kubanga ndi bwalako bwe tulukuba korasi kiba kyangu okulumonitaringa but bw'oba lukyali obw'ettaka kyetaaga abantu okulukola continuous naye kubanga mwefuula bamulekwa temulina afaayo kuyammwe enguteri mbi nnyo olwekyo mbasaba banange abali wano abakulembeze mukunga abantu balonda ababaka kubanga nze nkola ogwange ogw'okugawula era abaganda balina enyomero ennungi bw'okyali omuganda nnaku emmere ogamba nti sebo ogabudde ennyama ofumbye emirimu egiri ebiri olw'okugabula olw'okufumba nze eri ngabula naye abafumbi muwasa babi kati tukole tutya abafusanga omufumbi wasiriza emmere musango gwani ndowooza eyamuwasa yaba alina ekizibu. So please mwebale nnyo mwebale ddala kangende entebe ngende okulaba ebiri entebe mwebale nnyo mwebale Zai oye, Bidiamo oye. Mabesa ekifaananyi ne ya excellence ne family sabanga n'abakomera banazasika. Setamu bya Lugaba naye wali wano chairperson waffe ate Flaga Bearer waffe nawe tukwaniriza. So Remember we are passing here.